Kwano gwange alina akantu beekatu keyakozesa n'aziba. Kansubirako tekasobola kuziba. Kasobola. Bungi ki bw'okola ki? Bw'okozesezza. Abakyala balina omululu. Mukwano gwange yaziba ate ne bamutwalako operation. Abakyala balina omululu. Yaziba bwe mye. N'ate omye ng'atya ng'eki. Okwetunako nga takyeraba. Atunulayo. Oh mama nkutidde. Bakyala mutunulayo. Sajjale y'omwana ogimanyi? Gye yaddamu. Ne bamutereza bulungi ne baddamu ne bamusala. Abo kaali katemu. Ate nga kaganda, ddagala ganda. Kajjampuni yamukola. Yoyo yennyini. Kajjampuni yamukola ati abakyala balina omululu. Kajjampuni yali amusse. No Zubedo ojjuka ekyennakugambye nti tukozesa eddagala. Bamugamba eddakiika 3 yamwerabira. Zubedo ojjuka ekintu kyennakugambye. Sina ebizibu bimufa dakiika 3 ye yeerabira. Ababyereetera. Agenda omujje nga tayita waayita. Kajjampuni takyasobola kufa. Yaleekaana n'agambuze. Kubaga neka Kajjampuni ogenda kajjayo otya. Anti yakuwa omulanga gumu n'agambuze. Seeraba. Zubedo ojjuka ekyennakugambye nti abantu bajjajjaamye eddagala eririnakyo. Ng'olwakuba mbondika nakyo. Amanyi terina overdose. Naye oli yamugamba nti eddakiika aga. N'akalekayo. Yeerabira. N'agamba omusajja ono ajja kulaba. Nedda yali ali mu kukola yakola emirimu n'abivaako. Kakkana nga sajjale. Mubagamba abakazi nti ebintu ebya abo biina bayiga olumu omulenga yabikyawa n'omwana nti teekayo katini wakati nti omulundi gw'omu mu wiiki n'alyoka akateekayo buli lunaku n'abula. N'akoma nga takirabanga. Mwamukola sajjale? Teyali tetutuuka ku sajjale kutuuka yonna. Naye kati obulumi anti oba ozzeemu bupya bw'ogenda mu action. Biba birala obanga atatuukanga. Abakazi abakulu myaka 5 eyo. Olowooza babiwulira. Baddemu bagambe nti kati mbeerera. Tebatuwa kitiibwa batuyisaamu amaaso. Naye abakyala bebe bagamba respect the natural herbs. Gojja kanyoma mbu tekakola. Sooka okozesa olabe. Naye ekintu kyojje ku muti ogwo ogw'eggwanga lyo lwaki kiba kikwefuulira kityo. Bana kimukozesa kamanja kaani obubi okuggyako ng'oyagala kulima mu ntumbo. Kiriya walli. Nyabo. You wanna make tasty food and sales. You want to do that dancing still. Kanda de ngano ya naira. Sika de buto wa naira. Nairo agro ya singa. Sika de buto wa naira. Kanda de ngano ya naira. Sika de buto wa naira. Kanda de ngano ya naira. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okola akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi 4 bweddu nyiga *240# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira ettabi lya KCB erikuli okumpi olwaleero wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara.
ng'agobina enkoko alina akatungulu alina n'akambi basenga babayitoto Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. naye kiryoke Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuguka bwenti okusinziira yempa gia n'ensinziira bwenti putulu Okweta putulu bwemirafu gwoba oliko yenna bamukujjako mufu oyaba awedde okudukako olinamu ne gia twetaagamuko ku mani power ngezanga amagi amavumbe bulaba gekalakasa bayingiremu wakati tekawo obuko ogubalagala baveewo kino kyenkoze nange neesiba baaba You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pure Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app,
Every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live otuyingira emitwalo 10 yeepya emitwalo 15 ku gate ate badde emitwalo 10 ate emmeeza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene ono Irene Namatovu yasinga mu kye bayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu nabo muwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana by'esikoba bimadulo tuwoza sente zewaweereza ku ssimu zaabaddemu ekicupuli ky'etaano weereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Viniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local executive media on the Real Time Show with the girl Mimi. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nzula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Banna ogamba ki wamma? Real Time with Mimi oliko executive media subscribing liking bomala sharing embeera wano kuva Monday mpaka olunaku olwa Monday kuva ku makya ssaawa 4. Njagala okubeebaza okubeerako nga mulaba ne neebaza basponsors bange mwenna abateekamu ssente mu programu eno eya Real Time nti mukola ky'amaanyi Mukama abanjagalire ate era mbasaba abalabi ba executive media mumanyi wano eno tetulanga bintu bitali authentic era mutumanyi nti mu bintu byaffe bye tulanga tuyinamu akajanja. That's why tukolagana n'abantu betumanyi nti company eba erina ekyokufiirwa. Ensonga lwaki olaba nga obulango bwaffe obusinga buli corporate ate nga obulango bwaffe tuba tuli beetegefu okuba nga tusobola okudefendinga company eyo gye tuba tulanga. So aba Nile Agro Industries Limited be bamu ku batuteekamu ssente bakola sabuni bakola butto bakola engano bakola omuzigo. So ekyenjawulo ekiri ku ba Nile Agro Industries bintu bingi nnyo ebikolebwa mu ba Nile Agro Industries naye njagala nnyo okugamba ebyanguwa gwe nga naddala omukyala bw'oyingira supermarket bw'otunula ku kintu nga kiriko Nile Agro oba nga kuliko modern picking nga bupikinzi lwaki bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda ate nga tubeera tukugamba nti buy Uganda build Uganda. So buli kintu kyonna nga kikolebwa wano tukiwa nnyo amaanyi kubanga tuba twagala nnyo okubeera nga ate omulanga gwa president tuguteera ddala mu nkola. So aba KCB Bank we bali wano ba sponsors baffe nabo ku Real Time with Mimi bayina accounts z'abaana. Accounts z'abaana mu KCB Bank zijirako package ennungi. Kujirako package ennungi tebalinga nga aba bank abalala ate bobo banking ne KCB Bank. Ekyenjawulo ekiriwo nti bino babadde baba ssente ng'omuntu akozesa ATM yo enamba zine 3 ezisembayo eza security. KCB Bank tebalina ebakubba omuntu ne bamulekera ATM yo talina bwagenda kujjako ssente zo. Eyo security anagirina mu bank tewali okujjako KCB Bank. So ojja kubeera nga ate onoonyako nkunnyonnyole ebisingawo ku KCB Bank naye nga kyaddala yakomyewo mu KCB Bank era bw'oba oyagala okuggulawo akawunti kwa bwereere nammwe abakyala bali mu business mujje mu Hijab Nation aba KCB Bank bagenda kubanga ate balinawo omudaala omunene. TMR Hospital enaalya tukugamba nti tulina medical camp ya bwereere. Medical camp eno y'abakyala bokka. Leeta maama wo, leeta mukyala wo, leeta sister wo, mukwano gw'omuwala mutegeeze nti mu Hijab Nation wamu ne TMR egenda kubaayo ne bagayino abalungi. Nga twogera ku fertility nga bakebera breast cancer bakebera cervical cancer blood group yo oli eyo naye nga togimanyi pressure diabetes
twogere ne ku fertility na buli kimu ekiyinza okuba nga kikutawanya ng'omukyala ojja kujjaawo ku Tirupati Mazima Mall opposite ne American Embassy babeere ng'ate bakukebera. Obulango tubeera na bungi naye nga bwe nabagamba nti wano tulanga ate n'enkwanjulira gwe mba nina mu studios ne tugenda mu maaso ate ne mala ne tulanga. Nabagamba saagala muntu wabuuka bulango. Naye aba executive media kati bo empisa bazimanyi era na buli ajjawo bamunyonyola ne bamugamba awo wano tetubuuka bulango kubanga be batuteekamu ssente okulaba nti olunaku tujja ne tubeera ng'ate tukola. Olwaleero nina omukyala mu studio zange agenda kubabuuzaako then ate tumale tukole nga bulijjo bwe tukola tumutegeere atunnyonnyole. Tulina ebibuuzo byaffe bingi nnyo naddala omukyala ali eyo tojjaako tobuuka bulango. Lwaki nkugamba nti tobuuka bulango? Kubanga oyinza okwagala okubuuka ati nobaako koomisinga kayogedde n'otakategeera. Kansooke tumanye amannya ge then oluvannyuma tugende ku kituleese olwaleero. Nsanyusa okulaba nnyo. Nange nsanyusa okulaba olina kasikini akalungi. Mashallah. Okozesa ki? Oba nabyo byekolera. Nabyo tubikwatamu. Bitugambe nabyo. Nkikwatamu omuntu ayagala ekizigo kuba kati obeerawo abantu nze ogenda kunsanga mainly focusinga kati ku brightening kubeera nga nyirira nafaanana bulungi. So tubeerawo obwo obuzigo bwe twakola selective collections nga bali specific abaagala kunyirira ebintu ebirimu vitamin C, niacinamide ne tufuna obwo obuzigo bwaffe kasabbuuni akateeketeeke exfoliating tuli specific nti ow'embalabe bambi nja kugamba nyinza obutasobola kukolako njagala oli talina mbalabe ayagala bwagazi kola ki kunyirira you're looking at ng'oyogera amazima. Nsooka ombuulira amannya go kirabangako nenkyaza omuntu ng'ayogera amazima bwe gati. Amannya ganze Hosna Kabanda, founder of Sweet Girl. Abantu abamu bayinza okuba bagimanyiiko. Ndi kyana kito. Oli kito. Ndi kito nnyo. Myaka 24 awo. Mumpa emeka 24 tugende na 22. Na 22 gikola. Mbadde nsaba mutwala ejo omukyala. Kati badde njagala nnyo tutandikire wano ku kafeesi. Omanyi abakazi kasita oleeta ekintu nga kyakunyira nga tetunagenda ku Sweet Girl. Sweet Girl era yeekola ne kana akafeesi. Yes, kati Sweet Girl yali more specific twatandika na by'abakyala ebyo ne n'otunuulira nti omukyala twaleetaze tumutunuulire entirely self care nti waleetaze okuba ng'onyirira waleetaze okuba ng'oli bulungi bwe tumanyiza ziri ensonga zaffe naye kennyini olina okuba nga weeyagala nga bwetunuulirako mu ndabirwamu oba owulira bulungi so n'ensalawo nconcentrating ennyo ku bakyala abaagala okufaanana ki obulungi so ng'oli eyo skin yolaba eri a little bit dull seerusa tetulina bizigo byerusa wadde but you're looking at glowing go skin yobere ngefanana bulungi toina mu brush toina dark spots bichi those specific ones so ogena kutusanga era botuna batufunye mukisa inshallah nojja kuduka ne products that we need skin zili very limited thina a lot of random stuff tukoyesa products ngo nzigezezaako nzisomyeko manyi kyezigenda okukola ki kyezigenda okukola ensonga lwaki tetuli nnyo kuba embalabe omuntu ogenda musanga koze embalabe nnyingi nti eyinza okuba homono esobola okuba stress esobola okuba because of age nga akiri mungi nga twaleetaze kati okubeera ne bu package kano kali kanenga omuwadde ekiveera ekinene webale ate abamu tuli bagayaavu abantu bagayaavu naye ate nga yagala afune eggulo gwe gy'olina gy'okoleredde emyaka yayagala agifune mu weeks 2 era be babajja ne bayonda mu weeks 2 n'agamba ebintu byammwe nga tebikola kati abongezaako okubeewala njagala bali abategeera nti omanyi kyoliko omaze okulwana n'embalabe kati oyagala kufaanana bulungi n'ojja n'ofuna ka vitamin C cream kaliko you look good ojja kuba ofaanana bulungi yes so tulina shower gels just actually one shower gel nti erimu vitamin C erimu alpha albutini kimanyi ogenda kubanga ekola ki ng'ekunyiriza ate nga tekukyusiza kala so there are those specific selections zetwakolera abakyala baffe okay ndine Husna owa Sweet Girl ndowooza abakazi mwena awo muba mumanyi aba abakutte bwe tugamba Sweet Girl bakitegeera Sweet Girl tetugenda kunnyonnyola Sweet Girl naye kati engeri gye tuli nti tuli ku 18 and above Sweet Girl mumutegedde gwe wasoma ebyo saasoma ebyo but I'm a nurse by profession. I'm a nurse by profession who has taken time of researching ku ebyo after experience I've gone through myself
and then also n'okuwuliriza abakyala bw'oba okuwuliriza n'abakyala otandika okulya stories ezikumotivate ng'ogamba nti kanyongera okukola ki okunoonyereza kuba ojja kusanga nti products zenatandika nazo sizo products zenina essaawa eno nti natandika na products 2 essaawa eno tulina products 5 because of the experience we've had with the different ladies ono najja nagamba munange nno akamazzi wakati wadde naye obwagazi bubulamu okitegeera kumaze natandika nali amazzi kye kizibu nze ng'omuntu kye nali nkola ki kye nali nfeesinga nakyo nenkola research nensoma ku ddagala eryo ery'ekinnansi oyinza oddikozesa otya okwejjanjaba bwe mmala okulikola watuula buti ku ssimu yo wagenda mu class muganda wange ku ssimu ekyewuunyisa ekiki ekyewuunyisa ku ssimu of course with the nursing pharmacological background the history it makes it a little bit much easier but if you give internet time there is information you have to read different researches about what it's bakoze vakono google of putting what does this one do there is beyond there is reading research z'abantu abazisomako edda n'ofuna findings n'ofuna side effects n'omanya dosage ki omuntu gy'aba alina okukola ki gy'aba alina okukozesa omuntu n'otamuwa bw'eddagala kuba ojja kusanga mu ddagala lyaffe ery'ekinnansi abantu bakozesa amadagala nga akawusafu ate oba lya kinnansi kati nja bawa example ng'olusiiti luli very common mu bakyala naye nga bw'obusomako deeply omuntu lyaleetaaze alikozese mu kigero si kaakumira buli lunaku kugamba kana ak'okumira akabula kano ako ate kabi nnyo tebakamiza abaana beereka batya kabi nnyo abaana bakamira because of family planning bagamba but it's very bad it's poisonous someone shouldn't be taking it nga babumira nga tebannafa kali poisonous nawe nti toxicity ejja with time omuntu oyo ojja musanga nti obadde okakozesa ogenda kunoonya omwana ayinza okutwala obudde yengeri gye kastopingamu obutafuna lubuto toxins ezo zigenda mu uterus ne ziremesa embed like ne wabeera nga omwana takisobola kukwatako ku uterus because of those toxins nga kakambwe kivula baganda amagezi gye gali abaganda balina amagezi ate ne katambula ssebo katambula era abantu bakakozesa bakamanyi kati waliwo ne kana akala bagiyita castor castor ne castor eri poisonous however bagamba nti toxins zisinga kubeera mu kisheera ekyo ekikuta mbwe era osooka oggyeko ekikuta okanyiike olyoka okamire but for me my question will always go back to what is the physiology egireetera okubanga ekulemesa okubanga ofuna ki olubuto bwe tugenda mu hormones mu zino pills eza buli lunaku bajja kugamba egenda kukyusa ki hormones oleme kureleasinga gi kati kakasita kano koomize ko kakuleetera katya okubanga tolina lubuto try and understand that kati nze physiology oyo bw'aba tannyonnyoka totawaana ate ensigo ya sogamu kyeki muwemba sigo ya muwemba waliwo akakalala nako katono bwe kati akunyiza okuba sikamanyi akalala kemmanyi akali common ze bakozesa mu family planning ziri nakyo abeera neem oil mbadde simumanyi kati oyo oyo nsobola okumurecommendinga because I understand how it works however it's difficult kubanga olina mukozesa nga temunnagenda mu kikolwa agenda tuyambako okustopinga movement ya tugambe enkwaso nezimanya nga tezitambula estopinga that movement naye olina giteeka buli bwoba ogenda okukola ki mu action kati ekyo kyembadde nyinyoya nti omuntu yaleeta it is affirmed naye sente yayo mbi nnyo kati naawe okubeera obuvunanyizibwa nti oyina okugenda kukateekayo buli luutu kitegeera we wajjira obuzibu olaba mpekezi ezibalemu weebala we wajjira obuzibu naye ate ng'ali safe ali nakyo akola tagenda kuhavinga any side effect ku hormones zo kyetutakakasa kubiri kyekyo kyengambe nti bw'oba totegedde kasita gundi eno eremesa etya okubeera ng'ofuna olubuto try to sooka okole research kuba nze mu research wange omutinitini it's because of the toxins n'obeera kyova olaba nga bonna asanga ako akasigo ensogasoga bagiyita ensogasoga gye ŋŋamba ojja kumala bakugamba nti obakamira 2 omwaka can you imagine nga kaba kakambwe kati ate webakugamba 2 abana abazungu bakikolanga ya buli mwezi kati gwomira 2 lwaki oba teweetiirako so you try to understand kati ate abantu ne babyabusinga nga bagamba nti biri ki
biri nakyo so kyova nga nze ojja kusanga taking time to try and understand products zetukola ki zetutunda zetuwa abakyala kwegamba wegendereza nga tonawa mukyala kintu ntya ebintu ebyo kuba nga tuvudde ku byaki ebyokukola ssente waliwo omusango ogugenda okuddako lira nga Katonda ogenda munyonyolotya nti omukyala oyo tali mu kuzaala because of you naye nga wali okimanyi exactly oba nga tewakola research amala nga tewakinoonyerezaako wafa kukola kyate oba wawulira bali bagamba ensoga zikola kati n'otandika ziprocessinga ku abantu ki ensoga kati era nobalimba nti olina byotabula ebirala kumba oli ku nsogasoga nendoze gino nekubula n'omwanywa akajiiko ndina Husna owa Sweet Girl akola ku bakyala bokka bw'oba olina obuzibu nga gwe omukyala bedroom site ng'olyoka onoonya Husna naye agambye ne face naye wagiddaabiriza naye tayagala bambalabe ayagala gwe azze nga kaskini kateredde naye ng'oyagala ku glowinga then ng'olyoka omunoonya so Husna kenkufunye abakyala bangi bali ku family planning obufumbo bw'abakyala obusinga bwonooneserwa family planning family planning ezo bwe tuzitandika mods zifa tubeera ne swings ez'enjawulo twejjajjako waya tufuuka dry naye nga toyina ate abakyala kifuuka kyansonyi ate kigamba dokita omuzungu ate kigamba bbaawe ate kigamba mukwano gwa muliraanyaawo kuba oyinza okugamba omuntu n'akigamba Husna ne Husna n'akijjawo n'akigamba omulala so women are quiet ate gye bagezezzaako okwogera ebintu bye batunda tebikola sijja kuboogerera no kyenkugamba yes because abakyala we bali bambi like kikola like instant there n'alowooza waliwo abakyala nga ye ayagala bw'anywa ekintu kibeeremu mu mubiri kati nyinza kukola nti okunywa ekintu kyange ne kibeeramu mu mubiri nekikola then abakyala bala bali mu kukozesa lubricants ate mu ddwaliro nabo bagamba lubricants ezo si za buli si nnungi buli ssaawa naddala bakozesa protection ng'okozesa galimpitawa kubanga ojja kufuna lubricant embi nga teri let me say it's not water based with that continuous action means obutavaamu bulungi anyway kyoyogeddeko kituufu ekya family planning it is one of the most leading causes of these challenges zetufuna mu kisenge of course zina side effects zaazo naye ate olumu tuzigumira nti oyinza kugumira embalabe ojja kugumira okugejja naye ate biri oyinza obutakola ki obutabigumira ate nga tolina bwewala ki family planning kubanga akanda bwekaba kazze kati olina okwewaamu ebbanga olyoka okole ki and there is not much options except that so nosanga ng'embiri byaffe gigenda kufugazibwa ebyo bigenda kubeerawo kati fe aba Sweet Girl bwe tugiramu the supplements zino tuzikuwa to counteracting effect eri ebeerawo ng'omuntu akozesezza ki family planning what I'm saying tufune balance tusigenda kugamba nti fa ku family planning mukuggyeko mukwano dde ku ki abusitaining nkambwe nnyo baana mwe musobola okuguma so products zaffe zino zijjamu kutuyamba ku striking a balance however olinaako koyogedde n'ogamba products obutakola oba working instantly that is a challenge I also face bakasitoma baffe abajja nti omukyala n'alyagadde ategeere products zino zikola zitya omukyala n'alyagadde ategeere bwe yamira family planning omubiri gwe gwayita mu ki olina okusooka n'otegeera wabeerawo those changes zikuleetedde okuba kati ng'oli bw'oti in fact osobola okutandika family planning omwaka gumu n'otafunako gwe buzibu kugamba nga Katonda akulonzeemu oli wanjawulo n'ogwokubiri oli otafuna buzibu ne kijja nga kibuildinga ne tutuuka mu mwaka ogwokusatu kati nga kissa kineeguka ate n'ojja ewange ng'oyagala kintu kigenda kukola instantly thank you it has been building up kati ensobi gye naalyagadde okuloza bannaffe olumu gye bakola kupromisinga muntu ono nti kagenda kukolerawo kino kiggwa siina kiggwa wange if you guys take time and look through our account siina kiggwa weewa obudde nourish your body let it heal let us find stability sijja kugamba nti Zubeda bw'onaatwala kano nno okugenda kuggwera mmanyi ekiri mu mubiri gwo ate nga akyatugezesezza we even have no better ways of doing a proper
full body checkup. Yes. Something I'm looking at, you know, considering to okwongerako mu business yaffe nti ng'omuntu osobola okukola at least hormonal analysis ne tumanya what's happening, what can we do to recommend better. We don't yet there, but nsaba Allah tusobozese. Amen. So before we are there, I can't overpromise you. Nenkugamba nti mu nnaku 2 ogenda kutereera nzaani. Manyi kibuilding nze for how long? Ate ne bakasitoma balimba. Basobola okuyiza. Era nga bwe nkugambye amazima. Aba atyo okugamba nti mwaka mulamba. Family busiri bubi nnyo. Just nyonge. Kati olwo n'omuzzeemu kirinzi ng'omugambye lwaki tetukirinzinze. Naga siri nnyo kati niti nkugambye atakiri ebyo bibaawo. But that's why I asked, sweet girl, I'm here for you. Kyova olabanga Zubeida ojja kunsanga akola ku bakyala bokka. Awaliwo abasajja bannange lwaki toteekamu ak'abasajja lettottotto puresha n'ogiwulira business bwekwata n'obaba kituufu nteekemu abasajja naye tunojjukira why you started. It is for women, a comfort space for women. Njagala omukyala ajje mu dduuka lyaffe nga tasobola kukola ki? Kweyabya. Onnyinyonnyole ate nze nabawona story ne bagamba it's something I've also experienced. So don't be shy. It is normal. Tewali azuukuka ku makya n'agamba nti nze leero njagala kubeera ki? Bageya abakazi n'abasajja bageya abakazi baabwe. But that is okay. N'abasajja bageya abakazi baabwe. Olwo babageya babyogerako eyo biki kyobula abakyala mbagamba ate era ebintu bino bw'oba obikola bikole for yourself. Omanyi batugamba nnyo nti abakyala mukola bingi naye gwe tobyagala. Zubeida bw'ofuna akazannyo akalungi tonyumirwa nga tonnatugamba nti tukoze bingi gwe ng'omukyala kale musajja yakibaddemu yekka. So let us start with you appreciating yourself. Tinange njagala binnyumire tobikolera nnyo musajja abeerenga second patent. Daddy yanyumiddwa naye ate nange nakoze eki nanyumiddwa. You understand me? Kuba bw'obeera omukalu naawe tonyumirwa. If the guy is getting bruised and all that means you're also getting bruises. Whenever you're ozimbye tebikunyumira kyovulaba n'obwagazi bugenda bukola kibukendeera. Bwe ngenda leero Zubeida nga ndi dry enkya nnyinza obutayagala kujja obwagazi ne bugenda nga bukola ki? Nga bukendeera. Omwami buli bwansaba akazannyo nja kuba nsonyiwamu. Abaana bansumbiye nnyo leero. But anyway obutava ku mulamwa twogedde ku kya family planning. Abakyala bakozesa family planning and we can't avoid it. Supplements zaffe we ziri kuyamba kutereeza kifuna stability. Owa family planning sookera ku kinsookera ku cleansing. Most of the times kisinziira ebbanga gy'oba olimazeeko. Omuntu eyakakatandika omuntu wa emergency pill ayinza okuba si y'omu naawe amazeeko emyaka 5. Tuba bantu baki banjawulo. So yonna ali mu recommending the a cleansing omubiri gwe atandike ne gorontura tutandika okustabilizinga ki hormones zaffe zikke tufunewo ka balance awo. Kati bwe tumala okufuna balance nga tutandika okukola ku birala tikati twongeremu amazzi tikati amazzi weegere tubifudde tutya ebyenjawulo like spicing up the whole game nga te bibyo njagala abakyala bakitegere nti ebintu bino nabyo byaffe kuba tulina nnyo tebalina gwe babikolera bibyo. Kati awe tufuna obuzibu omusajja namukolera bingi towabikolera gwe byonna wali obikola kusigaza ani mwami n'otamanya nti si byebigenda omusigaza ojja kuba ayakusinga naye obadde okyekolera bw'oba nekenyera obadde okinyuma. Those are not the things you're going to count as the losses. You're also going to enjoy. Omusajja bonna mugigulaba byanyumanga bwe nali ne gundi anyway that situation. So sweet girl, we're encouraging women to take care of themselves, to choose themselves first as we get into the other relationship kind of thing. That is okay. But are you contented with what is happening there? Obwagazi boyina oba kikola kutuukiriza mukolo. Okimanyi abakyala bangi babikola ebintu bino kutuukiriza mukolo. Naakola ntya kankikole nkimalirize n'atamusabyeko n'awulira nga asumatuse sajja nkiwonye amaze wiiki namba notansabaako n'oteebuuza bw'aba tansabyeko kati abikolawa. oba omukazi balina fiya bambi. Yes, there are those fears. Waliyo abamu anti abali ku family nga baba baabwe tebamanyi. Yeah, there are those fears. They are there.
kati nga talina bwajja mmuga nti family planning yendeetera kituufu kati ate n'abasajja ne babeeramu akabeera nti omukazi buli bwagana n'agamba oba alina naye gy'abijja n'amusuubiriza embeera y'obwenzi kituufu ebyo byonna bibeerayo but that's why we're here for you at the end of the day kuba nze kyengezaako okugamba omukyala choose yourself Zubeda olina okutya yes naye ate si gwe yasalawo tewali azuuka ku makya naga leero ngenda kuba mukalu nsazeewo kati awe weesonyiira n'ogamba kankikole ki kankikoleko ne weewa obudde tojja kutupapya tukulimbe nti mu weeks 2 ogenda kuba kalaaso manyi ekikuliko weewa obudde nareshinga omubiri kati wayogedde ku ky'okusigala mu mubiri gwo nga bw'okyali ku family planning n'akadagala kano ogenda okukasigalako kuba akoozi tetunnagijjawo kati kakola nnyo kuba no bannava ku famire tubakiriya kati awo tufuna balansi nti nsoose nenywerako omwezi gumu kati awo nentwala emyezi gyange emirala nga 4 5 nendyoka nziramu nga bw'onywa vitamin C leero neweewamu ebbanga n'oddamu n'okola ki n'onywa vitamin C oba otegedde eyinza okuba si ya daily naye ate gwe akyali ku family planning koozi ekyaliwo no sigamba nti totawaana ngamba olina kubeera ku ddagala biribeereko kubanga koozi tetugijjeewo ekireeta that means kigenda kusigala nga the problem is still happening so eddagala lino ligenda tuwaki balansi nti zibadde bigwa bwe biti kati alisi wetwongeddemu kano oyinza okuba toli ng'oli atagiriiko naye ng'olina ng'ovudde muba ng'olina w'oli so kyekyo kye-encouraging most of the women give yourself time let yourself heal nywa eddagala lino ng'otegeera nti ddagala lirinakyo lyaffe lya kinnansi liwe obudde omubiri gwo gubeere nga gudda ki mpola mpola kati gwe weefumbira eri eddagala yes please eddagala lyaffe lisinga actually lyonna okugjako cookie candy sofa gwe tutanabatandika ku producinga ne Goronchera syrup cookie drip Sweet Girl Secret ne Manjakan powder faba byekolera ebigambo nga bya Lungereza wa branding copyright njagala bakyala baleme kuswala nga beerabirira omanyi waliwo ebintu byogula nga naawe kakebe oswala n'okukatwala abatugeza products amannya gonna gantiisa zibanga bomu kati obugambo obubona busenenkerevu waliwo product gy'oswala okutwala mu bano kazi Zubeda nalyegedde okugamba nti akadagala kano kakola naye nga naakwogera kati ate va ne ku bantu waliwo eddagala lyoteekaawo mu fumbira nti olina omwami n'agamba mukazi yazze ku ndoga ne waliwo ebintu nga communication eyo so twayagala abakyala baleme kubeera embarrassed okukozesa products zaffe in fact twagala obeere proud to be part of Sweet Girl kubanga oba weeronzeewo you've decided to take care of yourself kati eddagala lino nafuna nnyo backlash ku Goronchera syrup kuba Goronchera mainly for mu Uganda tetumuyina takula mu climate zaffe so tumuimportinga from Nigeria nafuna nnyo backlash bwe nali mwefumbira nga mwetabulira tali original abyefumbira atya wano Uganda tewali afumba Goronchera but I had reasons naye nga wali ofumba nga ye yennyini gw'ofumba nkozesa Goronchera yennyini ekyansazaawo okubeera nga mwetabuli oba nga mwefumbira kuba nalina obusobozi obugamba supplier nti nkola ki nfumbire in fact bwentyo bwe natandika kubanga olina okufuna trust kwoli togenda mugwira omugambe mpa ku recipe agikuweerewo but now I have control of the all ingredients zenteeka muki mu syrup ekitali ku singa omuntu aba agikoze eki agintabulidde nyinza obutamanya yasuddemu kaki okwongera okwongera okafuula nti kibwatukira nti wokanywera wokola ki ofiira kubanga eddagala lino lirinakyo oli wakugambira Zubeda nti onywera ofiira alina okuba alina keyeesizeemu ng'ali sure ak'enjawulo kati bw'oba tusobodde kanyinyonnyola kakola katya nyinza okutya kasitoma ajja kujja kugamba side effect gye yafunye naye nga mazima ddala naye kennyini tomanyi ebirimu kati ekyo kyenneewala Goronchera syrup netwogera ne supplier of course it was expensive kusasula okusomesa biki ebyo byonna okutambuza ingredients ekisawo kyaffe okimanyi okubiyisaawo netandika okufumba Goronchera syrup
because I wanted to have control of every ingredient kyenteekamu. Nemekuwa muntu kintu nga kigenda kukola oba omubiri gwe gutya ajja kiŋŋambe nga sikiwuliranga nako kubanga ingredient saagisomaako saagiwa budde kugitegeera. So y'ensonga eri very main as to why neetabulira ki eddagala lyange kubitegeera. Era nze ojja kunsanga Zubeda ojja n'ongamba nti oli wa lubuto. Kireke. Lwaki? Ogenda kusanga supplements zino esinga nga zirimu cleansing effect. Bwe ku cleansing egenda koza mu nabaana kitegeeza n'olubuto lusobola okukola ki? Okwolezebwamu. Ne luvaamu. Bw'oba tosomye ingredients zino zitegeera ogenda kuwa omukyala. Omukyala mwana gwanoonyereza emyaka. Ogenda omugiremu. Weebale ate gw'omala osinike ebinnyo nti tekisoboka eddagala tewalitegeera. Oyo golontuwa. Golontula. Kati golontula watandikwa bantu bamane bakukkiririzaamu. Obaako ne audience yo. Of course oli buli ye bw'akitandika tugambe nti oli yakayingira mu business oba golontula yakamutegeera agenda kujja kwagala okukola ki? Okukuba. Atandika ekyo kyagenda okukola ki? Atandika owooza teryamukola we. Kati nze naye kati gwe b'omuwadde kaba bo my target market. Gwe oyagala ekiri ekinaanuuka bwekiti sikuyinaako buzibu. Naye kati nze ekibuuzo kyange eri supplier ki ekimunaanuula bwe kityo? Bwe ziba ne fruits zennyini tezinaanuuka bwe ziti gwe wataddemu kyekyo ekimunaanuula bw'atuwa abantu bwe kityo ky'oba ontegeeza. Kati bwe mmala okitegeera naye nga tekirina nnyo mugaso tekikola njawulo ekyo tukireke. Kubanga saabitandika lwa hype. Gwe gamba gwe akajanjaakako obuuza nnyo nga tolinawo kasitoma. Kasitoma ajja kubuuza ekibuuzo oba ajja kujja kugamba omutwe gwannumye nga tomanyi kimulumisiza mutwe. So I took time to try and understand that. Bwe naye ntandika Golontula natandika omunoonyereza around 2021 ne mmala ebbanga nga munoonyerezaako nga bamwogerako nnyo ku ky'obwagazi ne nnoonya because nali mupya mu business naye nga mukola kimujja. In fact I traveled to even Kenya naye nga it's hard nga n'abantu b'otuukiddemu tebamumanyi tebabiwuliranga nako okitegeera kati olina kutambula mu butale ogenda ng'okola ki ng'obuuza kubanga jjukiriza ensi nnene ogenda mu eno region nga bamusimba eri walala eno bw'otuukiddemu nga byobuuza tebakola ki nga bw'olaba wano eddagala egganda oli ojja mubuuza olweza nga talumanyi nga in fact talulanga nako naate nga bwewanoonyereza bagambye olweza luliwa luli mu Uganda. Kati kisuzira paati ki gy'okoze ki gy'otuukiddemu. So natwala ebbanga nga munoonyerezaako n'asooka n'ambula nga most of the things gye bagamba wa Nigeria but you lack access so to say ntandikirawa si ennene si ewali abayaayi ne gakumyuka Allah n'ansaasira. So I took time kyengezaako okugamba saatandika kutunda Golontula because nalaba omuntu omulala atunda Golontula mu Uganda. No. Natandika okutabula Golontula because it is what I had read ng'ekikola ku bwagazi. Kubanga abakyala bansabanga eddagala lyaki ery'obwagazi. Kwe kutandika okunoonyereza ki ekikola ki ekisinga okukola ku bwagazi ngattamu ki naki okukola recipe ki eyange oba nti ono supplier bwampa recipe ye nanyinyonnyola ebirimu nyinza gattamu ki ekirala kyatakola ki kyatateekamu okumufuula nti agenda kukolera nanga nkolere kubanga ekikola ku ggwe kiyinza obutankolako. So kyovula nga tugatta ebikolo byaki byanjawulo. So I was trying to tell people that abagezaako kuba ne bakasitoma bajja kubaamu abeebuuza nti naye nga Golontula talinga ono owa gundi weebale n'omugamba munnange mukwano wetuti ne wetuti. But my main core I wanted people to understand that saatandika Golontula because of hype. Natandika Golontula because of the functionality it has. I am not trying to copy anyone's recipe. Saagala Golontula nga afaanane ng'owa gundi oba lwakuba internet etunda ono nange ntunda ono. Era business Golontula ojja kunsaba musange mutundidde emyaka 3 kwena. Kati waliwo abaakajja najja nga ayagala atandikire ku ggwe nga bya mpola mpola
So kyekyo kyengezaako gamba abantu when it comes to that particular thing because it's a question that has been raised a lot. Olinajja first time oba bambi ng'atutta obudde n'asoma golontula nga buli gw'olaba alaba kinaanuuka bwe kiti nga ye kyayagala najja ewo n'omumu owwo tanaanuuka kati nyinyonnyola lwaki golontulawo anaanuuka n'omugamba nti maama owange wamulabye gwe ntunda tanaanuuka. So you have to go into the tibali bayinza okuba boogeramu na food gum which has no benefit to your health. So why should I put it in for you? To attract you? No. That is not the clientele I'm building. Zubede naba customer bembadde naye okumala emyaka 3 myaka 2 nga customer omaze naye ebbanga. Kuba alina kyajjawo ye kyalaba ekiki. There is value. Bwe mafumba gonjo mufumbire ennaku 5. Maama ngali kusigite zikira. Tekizikira. Kati bwonna bw'oli ng'akozesezza akacupa kamu n'angamba mbu teryamukoledde. Bankwewuunya. Oba omazeemuuko amaanyi. Give yourself time. Kyekiri kye twagambye nti obadde n'ekizibu okumala mwaka myezi 3 oyagala kakolera awo. Tubafuna nange kye naaliyagadde ye hype ya business. Ti akantu konna katuteneka naye ate sobola kigarantinga. I can't guarantee you that nti results zijja kujja mu nnaku bwe ziti. Nkyagala nnyo bakasitoma mbafuna naye ezo review ntyano ziteekayo. Twaki ezakakoleddewo leka olyoka obafune bonna nga baagala kakoleddewo kuba oli kamukoledde kubanga oli ye kamukoleddewo ogwo gwe mubiri gwe. Kati naawe n'olyoka oteekayo review n'eryoka okuleetera obuzibu nga buli omu ayagala kakoze eki kakoleddewo ngenda kumulaba leero ninayo kashuwa nga madamu nsonyiwa nzaagala naye leero ezo tuzireke. So those are some of the nitty gritties bwe tutera okufunamu ekyo but it still goes back nti omuntu alina okutegeera ekikozize embeera gy'okola ki gy'olimu. Family planning esinga okubeera very very common kuba bw'oba oli mukyala mufu ne bw'oba toli mufu teyeewalika. Basinga abakyala anyway majority y'abakyala bali ku family planning. Exactly. Ate obuzibu bwabwe kutya kukyogerako kituufu. So kati omuntu watuuka ewuwo ayina wajja n'ayatulira ebyama bye. I ask people customer most of the times beda bwonsanga nga Allah ng'atugeredde nga tetuli very very busy nojja n'ongamba njagala cookie drip ne gojo syrup. It's the most common combination nti mazzi na bwagazi. I will first ask you oli otya ne bw'oba osazeewo butannyinnyonnyola njagala ntegeere oli otya baleme kuwa ddagala lifu nti ndi mukalu omaze njagala otegeere nti ndi mukalu omaze ebbanga kinga oli bw'otyo oba onfuna njagala tutegeeragane nti munnange eddagala lino olitwala naye kayinza obutaba kagwirawo mbadde nsaba obeere ki consistent ate bwe wabawo obuzibu bwonna totya kukola ki kukomawo nti munnange tebyakoze jangu okiŋŋambe kubanga gwe tomanyi nti omubiri gusobola okukola ki okulwawo gwe walabye ka review kooli oba mukwano gwo. Most of the people basanga mukwano gwe yesi ye yamugambye tikakola biki ng'akwesiga naye emibiri gyaffe gyaki gyanjawulo. So mbadde nsaba okomewo twogere. Waliwo n'ababugaba nti nakagabye nze tebyankoledde wanyweddeko ennaku mmeka 3 naye mubayigiriza okuba ne bafaanagana ekibaluma nti patient like nti omulwadde bamuyita patient. They are supposed to be they're supposed to be patient. Oba tebamuyita bulwadde naye ng'obwo bulwadde bwaddala. Simanyi oba ekyo bakimanyi okuba omugumikiriza kati anti kyovulaba nga ngezaako nze okumakinga sure nti we try and follow up kuba oliyo ebyamulemeredde yanyweddeko 3 yebadde asuubira ti mu nnaku 3 akoze eki ateredde. Kyovulaba nkugezaako okugamba nti in case of anything come back ne bweba disappointment jangu nnyinyonnyole nga tuvudde kuba nabaagala otusheminga ku internet nti ajagena mu comment section yo ayogere byayagala. Thank you nga bw'otwalina okufollowing up bambi nga tomulina na mu contact list yo obanga yasindikiddwa oba anything. Ekizibu kyoli bwe twali tukikolako tetwakikolerako ku comment section ate kati lwaki tokomawo jangu okomewo twogere. We try to have those conversations. I try as much as I can
Omuntu ne wabazze nga amanyi kyayagala wali olikozesezzaako nti mukwano gwange yeyaŋŋambye oyagala kukola ku ki oyinza okujja kino kizibu kirala ate osabye ebirala kubanga ye mukwano gwe kekaamukola ki kekaamukolera and you forget that we are all different people so we try having a conversation waliwo n'akweyabiza we give you time. Okay. So oinako like something like a spa okwo nti omukazi basobola okujjako batuuleeyo benyumirizayo ebizibu byabwe oba tobaganya bayinza okwegeeyeza muyinza otulemesa obufumbo abakyala otumanyi olaba ajja ku dduuka ne mutuula butuuzi n'amala eddakiika 3 nga muli amutebya mboozi so unfortunately currently sikola nnyo ku Sina spa tojja kunsanga mbwa offering pooling services to specializing akuchi ku products ekyokwogera ekyo mbadde ngezaako okukyewala ekya counseling kuba ebizibu naye kennyini bikutuulamu n'omukazi n'akunyumiza ebizibu naye oyagala omukaabirako ebizibu byabwe kati tuli kutegeera products zokola ki zogenda kukozesa kati olina product ya tulina product ey'amazzi oyagala kwongerako that is cookie drip nti oyagala kwongerako waliwo abagala okuexploring just oyagala kulaba kiba kitya cookie drip ayambako kwongera mazzi kati muteekako drip yes ecupa onkutudde omaliriza andi bwe mbuya drip ndowooza n'omuserayo oyina ebitanda Zubeda made nsaba mpuyito ojjeko ku dduuka kubanga okawaŋŋamudde like no nedda the name is cookie drip the cookie to represent cookie to represent your the drip to represent the badde manyi mutuweera mu drip zino ezamu why are you shaking your head, please? Cookie drip dagala kati nze ekyo kyendowoozesa kati ate omukazi ali ayinza okujja nga amanyi mugenda muteeka ku cupa abamu balowooza nga bajja nga bamayimba wa cookies no ddagala liri mu powder form oli ayinza n'okujja nga akangene banteekeko ecupa yange empuuyi nkomewo nga aveyo nga drip bambi nedda eddagala liri mu powder form oteeka butesi ku mazzi gookya n'onywa akakyayiko buli lunaku every now and then nobeera ng'onywa akakyayiko so lyetuyambako okwongera amazzi lyetuwa omukyala nti oli very very dry oyagala kwongerako oba oyagala exploring kati ne nakawere tusaba weewe ebbanga at least 3 to 6 months ng'omwana akuze remember your breastfeeding kyonna ky'olya kigenda mu breast milk omwana ono muto tanatandika tebamuwa na mazzi gakunywa so these nutrients cross over you know they could have some effect because remember zino ddagala lirinakyo research tali so extensive nti tujja kumanya nti kyakoze bweti kiriva y'omwana nti so we try and avoid era most of the times bakyala webajja kati bw'atakubuulira abakazi nga bali aba asazeewo nenze woŋŋambira nti olina kawere nkubuulizawo omwana wa myezi emeka nti nakazaala myezi 3 nyamba olindemukko abantu banjulira Zubeda njagala ssente naye ate saagala toyagala kuleeta bizibu ate ndi musiraamu mungu wange sirina bwengenda kumunnyonnyola ge mazima sirina bwengenda kugamba Allah nti wallahi naliwo nange sisobola nange sisobola kukyekola lwaki ekyo kirungi nawe abakazi nze kyembamanyiiko bulimba abakyala bo beewaayiriza abo bo babaamu nkugambye oliomubuuza asobola n'okugamba siri very dry lwakubanga omugambye atwale product 2 ye nga ayagala kutwalako emu obulongo bwe bumugambe emu ejja kukola bwamala nagugamba tebikola n'abalangira nogamba maadamu anyway so we have cookie drip or amazzi eryokubiri eriri major ye goronchura syrup ow'obwagazi era nayo combination ya ddagala lya njawulo tetuteekamu goronchura yeka just goronchura ye main ingredient that's why we named that yes but has different ingredients ezigenda okuyambako gwe ng'omukyala okusimula obusimba obw'omubiri okubeera kati ng'olina obwagazi ng'ebintu bikunyumira eri mu syrup form omuntu anywa ku jiiko 2 buli lunaku bwe tuvaawo ne tugenda ku cookie candy
very easy to take, very easy to eat. Kati yo abakyala nga oyagala just kukikyusaamuko kubaamuko wanjawulo but nawe omaze naye ebbanga ki leero you want to be different cookie candy okuwako okutuza otutintini ne ka sweetness akatinitini so n'obeeraawo nga things are different teeka buteesi ku plain yogurt n'obeera ng'olya bwe tuva wano ne tugenda mu k'okufunza tukozesa manjakan powder beauty eri ku manjakan powder eri natural nti eva muti one ingredient like this gye nkozesa sigattamu kintu kirala kyonna era omukyala asobola okukanywa osobola okusteaminga osobola okwozaayo kugamba you can use it in different ways kubanga kali natural ne kabeera nga kagenda kukufunza okuva okuva munda kwano gwange alina akantu beekati keyakozesa n'aziba ansuubiraako tekasobola kuziba kasobola bungi ki bw'okola ki bw'okozeseza abakyala balina omululu mukwano gwange yaziba ate ne bamutwalako operation abakyala balina omululu yaziba bwemyemyemye naate omyemyemye ng'atya okwetunako nga takyeraba atunulayo maama nkutegedde bakyala mutunulayo sajjale y'omwana ogimanyi gye yaddamu ne bamutereza bulungi ne baddamu ne bamusala abo kaali katemu ate nga kaganda ddagala ganda kajjampuni yamukola yoyo yennyini kajjampuni yamukola ati abakyala balina omululu kajjampuni yali amusse no Zubedo ojjukira kye nakugambye nti tukozesa bamugamba eddakiika 3 yamwerabira Zubedo ojjukira kintu kye nakugambye sina ebizibu bimufa dakiika 3 ye yeerabira ababyereetera agenda omujje nga tayira waayita kajjampuni takyasobola yaleekaana n'agambuze kuba kaneka kajjampuni ogenda kajjayo otya anti yakuwa omulanga gumu n'agambuze seeraba naye Zubedo ojjukira kye nagambye nti abantu bajajamya eddagala eririnaki ng'olwakuba mbondikamanti terina overdose naye oli yamugamba nti eddakiika n'akalekayo yeerabira nagamba omusajja ono ajja kulaba nedda yali ali mu kukola yakola emirimu n'abivaako kakkananga sajjale mubagamba abakazi nti ebintu ebya abo biina bayiga olumu omulenga yabikyawa n'omugamba nti teekayo katini wakati nti omulundi gw'omu mu wiiki n'alyoka akateekayo buli lunaku n'abula n'agoma nga takirabanga mwamukola sajjale teyali tetutuuka ku sajjale kutuuka yonna naye kati obulumi anti oba ozzeemu bupya bw'ogenda mu action biba birala obanga abakazi abakulu myaka 5 eyo olowooza babiwulira baddemu bagambe nti kati mbeerera tebatuwa kitiibwa batuyisaamu amaaso naye abakyala bebe bembagamba respect the natural herbs gojja kukanyoma mbu tekakola sooka okozesa olabe naye ekintu kyojje ku muti ogwo ogw'eggwanga lyo lwaki kiba kikwefuulira kityo bane tumukozesa kamanjakani obubi okuggyako ng'oyagala kulima mu ntumbo kiriya walli naye kitabo ekyo okozesako ekisamusamu so bwe tuba tuvudde ku that ne tubeerawo mainly ne cleansing herbs zetugattamu ne infection herbs nti okozese ofune benefit nemekuguza nti ate bw'omala infection nti ate cleansing njagala otwale product emu etukolere byonna etreating infections eku cleansing ene system yokuba omuntu obasanga abadde afuna a lot of reoccurring infections there's going to be tissue scarring nosanga nga buducts obo buclosing kyovula bagamba nti omuntu afunye nnyo infections osobola n'okufuna dryness buducts buli bubaamu that scarring ne bigenda nga biclogging nga bikola ki nga byekwata so we cleanse ducts ezo ne zikola ki ne zi opening up era bw'osanga nga if that was the cause of the dryness bw'ocleanse ogenda kubeera very fine abantu abalumizibwa ennyo nga bagenda mu nsonga all those different obukwatakwatako bwebale bantu fruits omuntu njagala abantu balina okutegeera n'ebintu bye bakozesa genda osome ku gorontra fruits nti zirina ono okuyambako okuizinga ki periods zo because of even that nina bemanyi bibateekako n'eccupa mukwano bibaawo ne oba olina okutandika ku supplements
notandika okubeera nga weetreatinga no stabilizing hormones nate tetwerabira what is causing that oyinza okuba olina underlying condition nti oba oli alina adenomyosis there is going to be pain okitegeera naye nga abantu tebatwala budde kwekebera bo nga bo n'abeeraawo n'asinda obulumi tatwala budde kwekolako research so those different things bubaamu. Okay, Husna, you're a sweet girl. Mpozi osangibwawa? Tuli ku Mabirizi Complex, level 3, shop number 20. Ku Mabirizi wakati mu kibuga. Mabirizi Complex eri mu kibuga wakati. Level 3, shop number 20. Tuwe ku namba y'essimu abakwagadde. 075 800 1028. 075 munana note 1028 yeri ku WhatsApp ye only phone number gye tulina for calls as well. Okay. Aba Elite Nannies nga ngenda basangibwa Najjana Nkumbi bakugamba nti gwe maama atali ready kulekera mwana wo mukozi mubawe babeere nga ate babeera naye basoosiba n'omwana wo ne bw'obanga bikutte n'ogamba oli wakusulayo asobola okubeera nga ate obakubira akasimu bo omwana ne basula naye nasigala ng'ali mu mikono emirungi obanga omwana ali safe n'obeera nga ate teweeraliikirira. Bali awo Najjana Nkumbi osobola okubeera nga ate obanoonyaako omwana okutandikira ku wa myezi 4 mpaka ku mwana ow'emyaka 4. Hijab Nation ey'omulundi guno eri ennaku z'omwezi 28, 29 n'ennaku z'omwezi 3. Tulinako Halal Expo era nga ku mulundi guno twatadde ku Tiropati Mazima Mall opposite ne American Embassy. Munzikirize mberekereze musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.